Abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo bwe basaba Oluganda babiri olw'okuteeberezebwa okwenyigira mu bikolwa eby'akalogo kalenzi. Abagenzi ya Anet Kajere ow'emyaka 51 ne Naris Katarihwa ow'emyaka 48 nga bano batuuze ku kyalo Lwenchwera Sel mu muluka gwe Rushasha mu ggombolola y'e Nakajeme mu disitulikiti ey'e Rukunjiri. Batiddwa ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi okuliraana eddwaliro Nyarukondo Health Center n'oluvannyuma emirambo gyabwe ne gikumibwako omuliro. Ssentebe w'ekitundu Bernard Tibebwa n'abamu ku badduukirize boogedde ebibaddewo era nti bazze nga batuula mu nsonga z'abantu bano ne zibalema. Rwagati rw'ebyo nabwekeje nankane akatarwa narasi bakareta abashabi bija kuba bigize ngo bakarye ntama. Abashaba abo bija ngo batimbire ejo ntama barire abo barwire babizikura ngo babyose. So ntushabaho kwirinda batamushonga yite tukumanya babita twashanga emirambwe iyo kizi kandi omucyaro kitubishakirwe kubamo nico ndukubasa kubagambira kuba nco ndikumanya. Polisi ng'ekulembeddwamu Musa Tibakirana eyanguye okutuuka mu kifo kino n'ejjawo emirambo ne gitwalibwa mu ddwaliro lya Lwakabengo Health Center okwekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Tibakirana avumiridde ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo era nti abaakikoze baakukwatibwa bavunaanibwe. Abantu abakora ekintu ekikorwa eki bimanye shaija hibari nabamanye turi muntu kora bifite umuntu gamba konka nubagira ngo derongo amu budero nija kugira ki cyarajo kiza kubakwata ucyako cyakorwa mu rukagona makapenda kapasite kukwata buri muntu wena mu rukogo wakora mu kintu eki. Asabye abantu okukomya okukkiririza mu kweraguza era nti bwe bafuna obuzibu baddukire mu b'obuyinza. Nahore story z'entama ya white nahore story zaki tizibara nafortunate akintu kushwaza na munonga so mureke tukwatara samwe tukumwe businge iki cyabireho mureke tutange atakayira cyagera ki cyabaho ikindi. Dani Basibye yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.